Balamu wowaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi ku oda za Balamu. Mbadde mu busibe. Oyo ye mwana mulenzi Sam Okanya abasinga obungi gwe tumanyi nga Sam Jamaite family olunaku olwaleero afunye freedom ye yoba ateereddwa nonno abadde amazeeyo akabanga naye nga mukama mulungi yali yakuteebwa oba yali wakuteebwa luli nga bamuwadde bail naye ne balemerako mbu adipostingeyo passport ye naye gye yakakasa nti bannange passport yambulako era sigirina batuuka n'okudda ewaka ewuwe bacekinge balabeyo era tebagisanga bwatyo omulamuzi ne yeeyongera okumukomerera nti asigaleyo naye mukama mulungi olunaku olwaleero ateereddwa. Nga tukyali ku byabasibe munnange Olivia Lutaaya ye bavuddeyo kubanga bamuwabula. Frank Gashumba agamba nti abiire mwegendeeza si kyekyo bamugye mu ggwanga Uganda nti kubanga babaddamu omukwatako ajja kuba kaweddemu. Kakati Olivia tegwe okusaasidde lwe banaddamu okukwatira mu kantu konna simanyi era bano Bakyagulanyi bakuyambe bakufulumya eggwanga. Yes. Omanyima mwerabira wali Museveni omulonde wali Museveni omuyeekera. Museveni yasala wani gwa deployinga. Okitegeera? Mwabagamba abaana ba Nuupu simanya balidde mu struggle olukwe gwe wani ali mukomera. Ate nga tuvuddeko eyo ye Pastor Mondo oyo agamba nti ye yali muwagizi we gavumenti eno kakongoliro nti naye munnange gavumenti eno nti woogiwagira giwagirenga ng'olimuko ku magezi era nti munnange abatagimanyi nti bebeepanka nga n'amagezi agawadde kusinziira ku bigenda mu maaso wakati wa Alliance Ken. Mwabakolera gavumenti era nga mugiwagira nkwegayiridde giwagira empola togiwagira ng'awagira amakaago togiwagira kubanga ebigenda okubaako bwe tosinga bibali babaddeko nkiddamu okuteeka eruzira gavumenti NRM tekulina amulwa mukaaga owa Kuteesa yayingira eruzira Vice President Bukenya yayingirako eruzira Mike Mukulu yayingirako eruzira Jim Owezi yayingirako eruzira Kamugisha yayingira eruzira oba Kale Kayihura yali Inspector General of Police abanga second in command yali aduumira naye baamukwata ne bamukola bwe bati eno NRM eringa beast terina kyewulira terina bulumi teri kinyeenya olwa ne Besigye yali dokita w'omukulu ali ruzira osobola okugenda eruzira wadde ogiwagira Kitata yatambulanga gensi yonna agikutte Kitata nga bayogera Kitata ogamba nti IGP ayogedde nga tujja kubasiba tujja kubalaga ensi bwetu NRM bwetambula muyigire ku ffe bannanyiniyo naffe tugitya muzeeyi talina mukwano muzeeyi talina muntu gwali awo ntakweguya muzeeyi as long as kasitova mu order bakutereeza ne bakuza mu order Alliance Ken yazzeeyo mu order kati bw'oba owagira tegera perimeters bw'oba weebase manya nti weebase nengo lino liso litunule lino lyebake lino bwe likoowa lino litunule lino lyebake bana abasajja tebalina mukwano oda bweva waggulu nega nti bakwate bajja kukwata ekisembayo mwe abavubuka bawagire NRM muwagire ne discipline temuwagira na malala timukola bintu bitiisatiisa abantu byokola olunaku lwaleero enkya biyinza okuba ku likodi teri asinga Kale Kayihura. Kayihura is my study book. Afande Kayihura jambo sa oli my study. Bwe namala okulaba ng'egye bakuyisaamu namala tereegwa tasobola kuyisaamu eggaali kubanga wali w'amaanyi. There is no any IGP that will come to this country n'afuga police kumala ebbanga eryo lyonna nga gwe wakola. You did patriotism nga wantambuza kola muchaka mu university nga twatambula kapteni bigaro kyaliyo kunooko abo twatambulanga nabe Makindye ntukolayo muchaka nitukola ebintu naye kaakati nze njogera bweru w'eggwanga
ani yawagira enani mukusinga tamale mirundi yafayo gira ebigambo ebikankana mwe musinga basalamu musumba mwe musinga abalala bano ba John Kazola mwe muri buvubuka mwakayingira wano e Kampala mwe enali mujiveko sinyangu ngabo ogirowooza togiwagira tolumya abantu nguli munda muri kubanga naawe entebe gyotuddemu siyiyo alina amatu awulire obubaka ndowooza bagamba nti alina amatu awulire nga tuvuddeko era munnange tukyali ku bintu by'ebimu minisita Balamu Bargahara awadde omukulu Alien Skin amagezi nti munnange muganda wange vaayo muwewembefu obungi weetondere bonna bewasobya. Ekisooka njagala kusaasira Alien Skin ne famire ye byonna alabye maama we n'emikwano gye nga bennyamivu naye njagala muto wange yeefumitirize alabe ensobi z'abadde akola alekerawo okuzikola kino ekiseera kyamaze oba kyali mukomera kibeere kyakwekulwa mu kifuba n'okutereeza ebyo ebibi ate era nkubiriza abakulembeze ba Uganda ffenna n'abantu bonna abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa ne mu industry ya art tutwale obudde twogerengako ne bano abaana tubawabule tubagaidinge okosajja nayogeddeko naye ku ssimu ne mugamba nti abeere mugumu omusajja yena obeera n'okukka n'okwambuka naye tuba twambuka tuleme kulinnya kuba betulese wansi kuba oba okomawo wansi bw'ogenda okutandikirako okukola ki okukkirira okwewala okugwa ekigwa ekinene ennyo so kamusabire nja kuba njogerako ne looya we n'okulaba ngeri gye tusobola omusapootinga naye yeetondere abo bonna baatusizaako ebibi oba bakoseza oba banyigiriza mu ngeri emu oba endala abeere musajja mulungi ali talented abeere musajja wampisa bwobaka bwemuwa ne banne so bali abafango n'abalala mbakubiriza mwenna mubeere bantu balungi muleke amateeka gakolebwe nga galina okukolebwa tuyite mu mateeka okulaba nti omuntu waffe akola ki avaayo kubanga tewabeerawo omwana nakyana omuntu yenna wakola ensobi eba nsobi era tulina ogivumirira ng'abakulembeze oba nga bannayuganda tuleme kubeera nga tukalira amateeka. Abawagizi bajja n'omuhozi Kainerugaba bo bavuddeyo kubanga balaga obutali mumativu era nga beekalakasa bagamba nti mbu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka His Excellency Bobi Wine mbu asuusizza okubanga avuma omuntu waabwe oba olyawo n'okubanga avvoola ekitiibwa ky'omuntu waabwe. Kuvumba Robert Kyagulanyi nawe oli mukulembeze ng'abalala era tukusaba komyawe ebigambo byo ng'ovumirira CDF mulamba gye n'omuwozi era ffe tuli ba mirembe tuzze mu mirembe tutwala okwemulugunya kwaffe owalo Robert Mawu tumutwala ekiwandiiko kyaffe era tukwegayiridde bwe bityo abo bawagizi ba Generali Muhoozi Kainerugaba ate yo poliisi evuddeyo ku nsonga za Alien Skin n'ennyonnyola nti investigations zikyali fresh era nti mubeere bagumiikiriza buli kimu ekinaaba nga kiwedde bajja kukoba nga bakola ekyetaagisa. Alien Skin, the most recent. That matter is still very fresh. I would be very comfortable. It is too early to condemn the investigators now. The investigation is still going on. I know that there is a lot of work being done. One thing which we don't encourage as police is that thing, give us a report. No, that's not how we do work. In any case, when we investigate, we report to the state attorneys, the office of the DPP. It is the DPP who usually gives us guidance. Do this, this information is insufficient, add this, and now we are still in the kitchen, still doing work. The case of Alien Skin, let's first investigate these matters rotating around their issues. Yes, and I also need to make it very clear. When we were arresting him, we took him on for matters regarding
his altercations at the hospital. Then it also, by coincidence, he had a file which had been sanctioned. And based on that sanctioned file, he was taken in. Yes. Ate ye omukulu amanyiddwa nga General Gaddafi alabudde abaana ba Fangoni Forest nti beewala ebigambo beboogera nti okwetunuzaamu kamera ne boogera ebigambo ebitasaana nti bino bijja kwongera okuba nga biteeka alien skin mu bulabe. Nga ffe bwe tukera ne tugigamba nti tassa Jawes Olivia tamachete talina musango omaze naye emyaka 4 tolina bujulizi bwonna naye ogera otya n'olagambo tugenda balagako mb'oyimiridde mu kamera ogamba kooti nga muyinawo ne era bane muli bayungwe desi olumu mwana mwebuuse tosobola kubanga kyali waali mu kkomera ng'atonda gotiisatiisa mulamuzi bwe mutamuta bannayo oba bito mwe biniga mmwe mbofere gundi kati kyo kikola kuono ng'olwedde olina ne gw'oli mu kuteesa naye oli mu kuteesa na muntu nga nawe kennyini okkiriza nti wakola ensobi kati ate olaga nti okozesa kabuli nedda ebyo biba bya butoogerako nammawulire ne mudda wali ne musooka muteesa n'oli kompuleyina naye wooteekawo embeera ey'okutiisatiisa oyo n'olaga nti otiisa bannaye nga balina oli nagamba ttaano oli kyakulabirako boyi wange weebereremu nnyo kuba n'abaana baabwe bennyini bakwegomba kati bw'obanga byokola bikyamu ng'ate n'abaana baabwe bakwegomba basobola okukubonereza nga bakubonereza ku lwa bannayuganda abalala abatunuulidde ggwe kitegeeza bw'oba otuusemu eyo pozisoni ng'abantu bakwegomba nga kuliko n'abaana nga beetuuma n'amannya go ku ssaawa zino bannaayo oba olina otutunulira n'eriisa ejjogi bakubina ebidongo ebitakubuusa ebiwooloola ebirya ku ggwe kakati bigenda tegeera nti byalina okubaako nekyebyogera nga birina okwogera ebituufu kuba nebyo binaabeerawo ennaku nga 3 nga tebiri naawe bigenda wulira obulamu we bukaluba kitegeera mwana nedda ze sobola gamba munsabira alien skin kusibwa kuba nze siri munnamateeka amateeka galina okulamula naye nze just mbuusa basajja be ebyo byokkayana ebyo byokkayana n'okayanira mu midiya oba osudde mwana tebirina kye bigattako ng'olwedde mulina ne kafayiro akatambula kaliko n'abajulizi kati ate olage mb'olina akabuli tata w'abaana ebyo mutuleke ffe ebyakabuli ffe tubisobola kuba ffe Museveni twamuteeka mbwongo bwaffe tumwanyi bwe tudiringa naye ne kati mwe mubuukidde eggaali seffe tosobola muzannyisa nga n'omulwanyisa nga wali otuddeko ku tteboye wanje mami oyo ye mukulu amanyiddwa nga General Gaddafi alina advise bulijjo avaayo n'awo advise era omwami oyo bambi juzi era namulabako ng'ayogera n'agamba nti weewaawo nze naliko Fangoni Soldier naye ensonga zaffe yadde twalina ebyatutaaganya naye era sobola kumwagaliza komera so avuddeyo era n'abanga awabula abaana ba Fangoni ki kye balina okubanga bakola oba n'okugoberera nga tuvuddeko ate munnange waliwo asala omugambo nti simanyi ebbaluwa efulumye era biibino saagala mwogerera. Yes, alien skin ebbaluwa entongole efulumye mujja mu kkomera okuva wa President Museveni. Olunaku lwajjo kkooti yatudde omuwaabi wa gavumenti bafunye obutakkaanya ne balooya ba alien skin. Leero President Museveni ng'ayita ku mukutu gwa Twitter okusinziira abatunuulizi b'ensonga balabye ng'omusango gwa alien skin tegulimu makulu era yeetaaga kuteebwa. Ng'ennaku z'omwezi 28 lugenda kubeera lunaku lwa 4 lwe lunaku olusemba alien skin oluzira n'ejjuliro lwakuba nti tebasobola muta leero oba enkya lwa nsonga nti bagoberera court rules naye olunaku lugenda kubeera lwa 4 ekiwandiiko kifulumye atanakiraba kankikuteereko wano eno n'eka vidiyo
Yebyo munnaffe buli omu ayogera kiki buli omu amanyi naye nga ekikulu tujja kulindirira ekinaaba kivudde mu kkooti ennaku z'omwezi nga 28 lijja kuba nnaku lwakuna bwagenda okuba nga akomezeddwawo wagenda okuba nga bamukomyawo mu kkooti ate okuwulira okusaba kwa application oba okusaba kwe okwokweyimiririra ku baateekayo kinaasinzira okusinziira nga bwe banaaba bagambye oba bwe banaaba batunuddemu oba bwe banaaba bazudde okusinziira nga poliisi bwegambye nti bakyanoonyereza investigations zikyagenda mu maaso obudde obusinga abatalina okugamba nti investigations zikyagenda mu maaso baba batya okuba nga batta omuwawaabirwa nti ajja kuba nga atataganya okunoonyereza so kyonna kyekiri fe wetuli kubanga tubibatuusa kati ngaera tweyongerayo ku nsonga zezimu eza Alien Skin. Yes, waliwo omwami ono alina kyagamba ku kusibwa kwe na biki ebize bibaawo naddala abasibe abaludde mu makomera bibino. Abaganda tulina olugero olugamba zirinda bwolwange tagenda mu kkomera kukyalira musibe, zirinda bwolwange tagenda mu kkomera kutwalira musibe emmere. Tezinnandaba yasekerera ajjeera. Kakati nalabye abawagizi ba Alien Skin abamu bajjeeko enviiri ku mitwe, abalala ne bayaziirana, abalala ne balaga okwemulugunywa kwabwe, abalala ne bakaaba ku kkooti. Naye ka mbabulireyo ekintu kimu munnange, abamu muyomba nti abaana ba Nuupu lwaki basanyufu nnyo olw'okuba Alien Skin ali munda. Si basanyufu, naye Alien Skin n'abawagizi be lwe lugero luli lwenkugambye zirinda bwolwange tatwalira musibe emmere ku kkomera, tezinnandaba asekerera jjeera. Olwaleero bantu mmwe mulina obulumi eri kyali wammwe yakwatiddwa, naye mwebaza Katonda nti mwe kyali wammwe mumulabako era aleetebwa mu kkooti ne mumulabako era mumanyi nawa waali. Naye gye buvuddeko waliwo kampeyini ebanja baganda baffe oba abawagizi ba NUP ababuzibwako, omuli ba John Bosco Kibalama, omuli ba Muzeyi Damulira, omuli ba Buka Wenja, bangi abamu nno nga baweebwako n'obujulizi state nekkiriza nti ebalina nga omukyala Robina Nabbanja n'avaayo n'agamba Kibalama tumulina gyali, ne guno guliko kooti n'esaba baleete Bakibalama. State n'ab'ebyokwerinda bagamba Kibalama tetumulina, tetumanyi gyali. Gwate munnaffe n'ovaayo n'ogamba firi bye biki, lwaki mutumalako emirembe? Kibalama alina Canada. Kati the same time olwaleero ka free hashtag katambulira ku ggwe. Kati gwe muli teweebuuza n'ogamba nti abaana bano singa nange nabeegattako nesitasaagira mu maziga gaabwe, nesitasaagira mu bulumi bwabwe, singa olowooza tetuli wamu, singa tetukwatiridde wamu. Kino kyenkugambye nti olwaleero Alien Skin kankubuulira ekintu kimu, teri muntu mulala akusiba, state yeekusiba. Olwaleero bakugambye oba bakukwata nga bakutaddeko gwakubba akasimu, naye nga ddala gw'olaba wandibadde obba akasimu gwalabirira abaana awo, abaana abatula eggaali etuula awo gy'otambula nayo kyogamba osobola okubba akasimu aka $3,000,000. Olowooza lwaki state yakuteekako kyakubba akasimu? Kyokka nga wakava mu sikando z'eddwaliro abasawo bakubiddwa. Olwaliro omulundi ogwokubiri wakomyewo bakusomedde emisango emirala egy'eddwaliro, naye ng'ejja kwasa si ddwaliro, ejja kwasa gyali gyakubba kasimu. Kati kankubuulireyo, olwaliro bakyakuwa ennaku ez'okumpi nti gendayo ennaku 3 komawo mu kkooti, gendayo ennaku 4 komawo mu kkooti, zigenda kweyongera. Ezibadde mu 4 zigende mu wiiki, ebadde mu wiiki zigende mu wiiki 2. Okiwuliza, zigende mu mwezi, zigende mu myezi 2 ng'oli awo. Bano bonna bakubirako jjenjere bafulufiga baani. Bwe kinaakutwala nti ogenze munda wakatuulayo emyezi 5 ena, bagenda kuba tebakyakwogera nako. Gwe weebuuze mikwano gyo gy'olina ba Captain Mike Mukula, ba Bebe Cool, ba Fulufiga, ba Mirikwesi, ba DPC, ba Namaje, wandibadde oli luzira. Ekyo nakyo sooka okyebuuza. Kakati then ofune answer.
kati nkubuulira olwonaddako bajja tukabagame n'okugamba state taliiwo yalwadde. State yagenzeeko mu kunywa malwa bakuzeeyo. Olwaleero n'okutwala bayinza okutwala emmotoka ya poliisi maaso ne batakuyingiza bbaasi. Bano bafulufiga bajjawo ku kooti bagobewo balooya bandiyimiridde naawe. State eyagala gw'obeeraawo obeere mu mawulire yeekutambulizeeko ebyayo. Yes, naye nga tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkoma nawo byo mu bungi mawulire gakyali mangi nnyo ddala tova.